Atali music industry. He's in fact brother wange. Wange yanta sister. Naye brother wonga byemwekola ku stage mwabaddewo eyo. Twaddewo ku kivulo kya Richard Han. I know nga tukuletinga awareness ya sirimu mu nsi yaffe fighting AIDS in our country. Naye nga byetwekoze just y'abantu kunyumirwa n'obimanyi ebintu y'abayimbi. Kunyumirwa ng'ate mwadde mu fighting AIDS si byebikolwa si byebireeta AIDS ebyo. Byebimuleeta abo bawulire mbadde sikimanyi ekyo gwakingambye ate twakoze labikanga nnyo byakumyawo ekyandizeeko kyandibadde protected. I cannot. He's my brother. Brother yeddira ki era gwe weddira ki? Musuuza aba yeddira ki wabula simanyi muganda wange mu music industry. Kubanga amazima genti ko show natukawo I was a bit late nga geza same temustoge na usobola kuyimba obudde buyise bambi Kenzo nantekawo mu time ye. Esegera he has a very ayagaliza abayimbi abalala ate bambi that guy is nice. Twakulabye akwambula blouse wagikujja wagikuza nange muwayiriza yabadde ajenyambaza teyanyambudde yanyambaza wambaza bambi because nali no kwambala t-shirt because it was the cause of the whole show nga yeraga nti kyenazokola okitegeera nga nokuyitekamu and we have pictures nga njambadde award nzanyi kale ogana award ya ogana kolabo ya Kenzo ndeka no tobisagira namu nangamba nujangu nziruka omuyita brother wo naye mu bitambula kati bagamba bannaye kato yenna myekoze gwe yazizzaawo namyekoze gwe yazizzaawo ogereza banenako okwaga siwakanya abantu tebayogera kyekyo siwakana na muntu yena muwakana oba namyekoze yazzeewo oba namyekoze yavuddewo nze Kenzo omuganda wange. Kalo yerire kintu kye. Abiyasambye. Naye banange. Ye kintu ki? Agambye takyewakana bintu. Ye takyewakana. Naye nga kyotakoze lwaki tokyewakana. Do you know me? Weerire bintu byo tetukulinaako obuzibu kubanga Rema yakita. Ate byamulema. Jasmine naye n'akivaamu. Kintu kikyo. Lydia mujje mu mboozi. Lydia Jasmine kanyini. Lydia izisunu male. Anti. Yakita. Yakita ekya Kenzo. Batemuddamu nze kunsiba ku Eddie Kenzo ladies and gentlemen. Obosanga bali bamugoba